Yes, mukasi akati watusimbudde era nga twolekedde ekyatuleeseewo olunaku lw'olwaliro. Tugenda kuba tuwekera akasiima kano kagenda kubeera kasufu nnyo kamala. Naye nga kakukwata mpola okusobola okanyonyoka tugenda kuba tuwekera ka crime detective. At the same time kagenda kubeera ka thriller. Nagamba video gy'osula shows nga bulijjo. Ku mutimbagano gwa muno wakingo gasse kuno n'ennize tubeera sikalibwa ku View Plaza. Nabagamba Sat Express yakaga bakwetikira ebintu bijja e China ne babituusya mu ggwanga Uganda. Bw'oba kimanyi nti weetaaga ebintu eby'omulembe ebintu ebisufu ennyo kamala ebiri ku original. Gwe kwata bukwasi kuba oyerekere ku side ya Sat Express yakago. Ne bw'oba oyagala kuguriza basobola okuguriza ne babikwetikira ne babireeta. N'okola ku kya musolo mpozi ng'ogasseko ne clearance ne transportation. Naye ng'ate ofunye emmaali ne bw'oba ne miliyoni 2 kati osobolera ddala okusobola okuva e China. Kakaino nga batugamba kamuni gagada abegasi okutuusaako sema gye twekere nga batugamba Saturn Films laba begasiwamu olunaku lw'olwaliro. Nabagambye kuno kona tukyali kwanjula kwa sinema. Kakaino mu kutandika yakatandisibwa ati nga batugamba Neon nga begasiwamu ne video gy'osula shows ku mutimbagano gwa muno waaki bakutuusaako sema gye twolekedde. Naye nga tebazibukira nga batugamba Traffic Production mpozi kugasseko n'olwanize tebera asikale ba View Plaza. So distributor abutuuse liba agency baffe bonna abasinga obungi. Nga batugamba Range ng'ogasseko ne Old Fellows Productions tebabuze ku mukolo. Ne bajja batugamba Saturn Films Productions. Twolekera gambye twolekera kagenda kubeera ka crime detective. Kabeera kakwata mpola mu kutandika. Waliwo yali alina byawandiise era nga biri erudda ayitibwa T-Rex yabiwandika mwaka gwa 1971. Njagala olabe ngera w'obirengedde bwe byali biwandiikiddwa. Kati nga tuvuddeyo waliwo emmotoka yakwata ekkubo okujja nga esembera mpola mpola. Laba ebiseera bye tuli mu biseera bya dda. Kanti tugenda kubeera mu old settings. Tugenda kubeera mu biseera ebyedda. Mmotoka yajja mpola mpola. Waliwo yajja agivuga mu ngeri ya kimpowooze era bw'atyo n'agireeta. Njagala weekaanye. Yagireeta n'asooka abaako waagituusa. Era bw'atyo ng'amaze okugituusa ebbali waaliwo ennyumba. Ng'ennyumba yonna nsiige njeru kamala. Kali mu nnyumba mwalimu omuto alabika yali ali mu kukola omwaka we. Ali mu bitabo mpola mpola agenda okugira bw'ati n'awuliriza. Agenda okulingiza n'alengera emmotoka yali emmanga. N'asooka yeebuuza emmotoka eri emmanga kisole ki. N'akwata kuba agenda asobola okwekkaanya alabe emmotoka yali emmanga kisole ki. Era n'akwata kuba n'assaako. Obudde bwa bunnyogovu nga bw'okiwulira. Yakwata kuba n'ajja ng'asembera mpola mpola. Mu kaseera kano n'ayitawo n'atuuka ewaali emmotoka. Muwala muto myaka ndowooza nga 12, 13 awo. Emmotoka eri naye nga tetuuse mu lujja ewaabwe. Epaakinze across. Ate sigamba nti oba balina neiba nti oba ki. Abaliwo n'awulira ekikaaba ate waka. Kene yeebuuza nkoze ntya kye yasalawo n'agamba waayi. Kansooke mbyesonyiwe eby'emmotoka eno. Nsooke nzire ewaka ndabe ki ekigenda maaso awulidde akantu kakaaba. Nga kiringa ekiraga nti waliwo ayiseemu emmanju. Waliwo atandise okusaalimbira ku nnyumba. Kati yajja mwana wa buwala. Geno tuuka wano. Awulidde akantu akakaba naye ageze otuukawo nga tewaliwo kyamaanyi kiriwo. Kati agarugira bw'ati n'alengera ebbali alinga alengera omuntu. Naye alabika si muntu. Zibadde ziri busa. Waliwo Sseruganda yamuva emabega. N'ayimirira waali. Ng'awesa kimuba naye wuuno mmuguddeko. Omuwala the most beautiful birthday girl. Katonda wange. Kirabika olwayo nayambadde amagulu gange amawanvu. Watya sengamba n'alyoka akuba omulanga. Bakayise the long legs. Ketwolekedde amagulu maleefu. Twolekedde maleefu. Tugenda kuba tukinyonyoka olwaliro.
kakani makasia kano nga batugamba Mike Munro yagenda okulembera abazanyi Blair Underwood naye tagenda kawulamu. Alicia Whitney yagenda kuba musema gye tolekedde. Nicolas Cage yagenda okuzanyira nga Long Legs. Michelle mpozi gogasseko ne Dakota. Mark Bennett be banoonya abazanyi. Ellen Lally gogasseko ne VJ's Production. Zilgi n'akwasaganya ebyenguliko. Maka Kedi n'akwasaganya obwambalo. Greg gogasseko ne Graham nga batugamba Danny ye production designer wa cinema. Andreas Orichi n'abeera executive ngogasseko ne Jason Croth. Gambye tuli kwanjula kwa cinema nenga bwe nabagambye twolekedde ka crime detective kakwata mpola atugenda kubera mu old settings nenga tekali mu ruthirira so n'olwekyo ngenda bashamunywere danbe yalinja kutusyako BW Benizasika ne bwe wakiseka mpozi ngogasseko n'abayitibwa abaidento care abasika bakokotorio plaza baine bwayise kotorio plaza ngogasseko n'entinda bekiba kikwatagana ku mannyo. Those are the best dentist oba ye institution y'okutereza amannyo n'okukula amannyo ekyasize okuba recommended. Kati kasema nga tugenda kalaba mu bitundu batugamba nti ebitundu ebisooka tugenda sooka tulabe ebbanka luwaze ebbaluwaze yenna gwe bagenda okwogerako olwaleero. Kati mu kutandika twatandikira bbiri waliwo engeri kalinga ka briefing era nga officers ab'FBI baali ludda. Ono yagamba nti kati bwe bituuse tugenda kutambula nga tutambula luggi ku luggi nga tukona luggi nga bwe tubuuza ati banaye mutulabidde ku musajja ono nga bwe beera mu sinema. Suspect likes to visit a certain kind of neighborhood. Omuntu gwe tunoonya ayagala nnyo okutambulira mu bitundu ateekeddwa okuba nga ali myaka nga 4 egy'obukulu. Ate tukitwale nti ayinza okuba alina ekisi. So kati ndowooza mbatadde ate mbeere beegendereza byebyo mukulu abadde ababriefingamu. Kati babagambye nti webituuse tetugenda kudda mu bintu byakwemamaaza. Waliwo omusajja ali mu kitundu agenda maaso n'okutta abantu. Kati abagambye tuve ku by'okwemamaaza tugenda kulumba luggi ku luggi nga tukonkona luggi ku luggi ng'ebya sinema we bibeera nga tubuuza abantu mutulabidde ku musajja ono. Kati buli omu bamuwadde pata naawe ono omukyala ayitibwa Lihaka alina boyi gwe yajja naye batuuka ebbali nga bafuluma eggaali njagala olabe. Ono bw'afuluma n'agamba ndowooza kati ngenda tandikira kugana amaka. Ye nakyala nga atudde ebbali ng'era detective munaye bw'abeera ow'enjawulo osooka n'otuula n'osiriikirira ne wekkaanya n'ostadinga embeera n'omanya nti wootandikira lisi wootandikira wateekeddwa okuba nga wali close ku oyo gwe weetaaga kubanga osobola okutandikira ewala ate n'ogenda omubangula n'ogenda kwegamba gyali n'afunamu okumanya n'adduka. Nakyala yakwate kubo najja bulambalamba era bw'atyo n'ayitawo n'asooka ayimirira pembeni. Bw'ayimirira wano n'atambuza amaaso mpolampola n'ayisa mu kifo n'asikaninga mu kifo agamba oke genda okulengera erudda waliwo kye yalaba. Ono akomyewo agamba owaayi ngenze n'enkonkona kulinga akaana kawunya enjaga ateekeddwa okuba nga ali mweno eki 35-25 ateekeddwa okuba nga ali mweyo 35-25 ki ekikuleeta okulowooza nti ali mweyo simanyi kikindete wabula ngenda kusa wandibadde oyita backup ko nedda sigenda kuyita backup nga tususe kukonfaminga luno lunaku lwaffe olusoose okuba nga tuli kalimu kano kakana obadde ki yayinamu insekiti nti gwe banoonya ateekeddwa okuba nga ali wano namugamba kayisifu tofaayo zikange n'ensooke neekebejje yakutte kuba agende yeekebejje yalabe naye nga kirabika nakyatamukkiririzaamu naye ngako okusyako zikakana gye kakajje n'endowooza gye kalowoozezaamu insiki zaako zikagambye nti omugwagwa ateekeddwa okubeera wano kweno ennyumba gwe banoonya omusajja ow'ettabbo Kamala afuuse ekirala mu kitundu mu ggwanga ali mu kutta abantu. Anti munaye mbadde ngenda aba yakamala omubuuza bw'ati bamusekulirawo ekyasi abadde yakatandika munaye mbadde njagala kumanya bwa bamusekulirawo buleti mukazi watu agenda okuza amaaso okulengera munywanyi bamusekuliddewo pata na bamusekudde ono kye yakola najja n'ayingira munda olwedde ye yabadde yafunye muda insikiti nti omuntu gwe banoonya ateekeddwa okuba nga ali wano nga naye nga kituufu era waabadde ate kana akagambye nti wandibadde okolinga ina lisi wandiyise backup ne kagaana
kamugamba munaye guno lunaku lwaffe olusookera ddala ku mulimu field njaga tugezeeko kubanga tukwata mpala tusooke tukonfaminga ddala mubutuufu kyoyogerako musajja gwe tunoonya ali wano ate olowoozaako kasimatuse tekasimatuse bakasekuliddewo ekyasi ku mutwe nakyala ng'ajja tandika okulinyalinya amadaala mpolampola yajja paka eno waggulu njagala olabe bw'atuuka waggulu yamusika naye n'amugamba tovaawo loodi n'amugamba siina gye ndaga seekagale bw'ati bw'afaana gwe badde bayiga akasi akano konna omusajja afuuse ekizibu mu kitundu mu ggwanga atta abakazi atta abaana atta buli omu yenna kale bw'atyo yasobola okukwatibwa nakyabaamuleeta balina prosidi ebiseera ebisinga ze babayisaamu yogera amannya go ne ranka special agent Lee Harker. Can someone tell me what I'm doing here? Bane musoke mumbule lwaki mundeese wano. Special agent Lee Harker. Uli mwetegefu tutandike? Ready to begin what? Okutandika ku kyaki. Ekigambo ekisookera ddala okujja mu mutwe gwo ng'olabye ekifaananyi. Ekigambo ekisooka saba kuterako bwe bati ekifaananyi gwe ekigambo kyonna ekikujjira ky'oba oyogera. Camera. Kamera. Table. Legs. Tiger. Gwe ekigambo ekikusooka kwe kakasa bateekako ekifaananyi. Within a split second. Gwe yogera kyonna gwe ky'owulira. Enamba bagigeneratinze masekati ga 0 ngo gasseko ne 100. Namba ki gye twogerako? I don't know. Eyo sigenda kulimba simanyi. 33. Eyinza okuba 33. Enamba eri generated masekati ga 0 ngo gasseko ne 100. Olowooza namba ki gye twogerako? 100 inclusive. 0. Baali bamugesa mu ngeri emu benda kati nga tuvuddeyo. Wamaze okuyita akaseera. Akanjagala osooka ombulire onyumirwa basketball. Nedda ssebo. I need to talk to someone about my beautiful. Neetaaga lisi njogere n'omuntu ku nsonga z'abamalina ng'amanyi eby'omupiira. Mukyala wange mulungi mu kufeekinga ne bwe mba nnyumya naye yeefula nti abitegeera. Agent Browning siagala totandike kunnyingirira. Kati baali beejenti basatu nga bali mu ggaali. How'd you do that? Nesooka ombulire enamba ngeri generated baakikubuziza emirundi nga 8 n'okiyita emirundi 8 kono of course era nagwo emirundi 8. Not psychic at all, I'd say. Baali bagalagisa kulaba ntegeera ye psychological interaction ye eri etya. Family of 4 lived kati ennyumba yabaddemu abantu 4 horns. babadde bamazeewo emyaka 12 nga bayitibwa bahonzi. Babadde bantu balungi. Taata abadde asomesa ku college ng'asomesa mipiira ne kati myezi 2 egiyise emabega bagamba nti bonna battirwa munda era abasatu battibwa then omulala ne yetta. Yagamba taata ye yetta yasooka n'afumita mukyala we emirundi 61 ng'akambe tekanaba na kumuyitamu kuva mu ngalo. Ate kati abato kyeki baliko? Abato bo baafuna ebisago emeka bifo nga tebannaba kufa. You can read about it in the ebyo genda bisoma mu lipooti mu fayiro. You said 4 were murdered. Ogambye nti bana be battibwa mu makaago. I don't understand. Sinaba kitegeera. Anaffe tetukitegeera. bodies. Ekyewunyisa battibwa twasiikanawo bankaluwa waliwo yalekawo bankaluwa ekiraga nti baabatta bussi. Bankaluwa gye baalekawo ng'ebbankaluwa empandika teri connected ku bantu abali mu makaago. Twakafune bankaluwa nga 10 emyaka 3 egiyise emabega ng'abantu battibwa mu ngeri y'emu era ng'omuntu alekawo ebbaluwa naye ng'ate batta ba family ng'alekako ekigambo longo legs. So far, we've been goddamn to figure out what or. Era ng'agamba nti ebiseera bisinga tuba tulowooza nti oba osanga taata abeera mu family yaba akikoze naye munaye tetulina we twatuuse mu kyo. Olowooza mwetegefu nakyala. Then you can run with it. Bw'oba olina ekirowoozo ekisingako awo oba osanga wandibadde omuyitiramu. Kakati nno kyabaamu transferinga ne bamuleeta eno. Waliwo kye tuyita unsolved cases. B'ofiisa beeno kweno ku sayidi eno gye baali bamusindise gye bamutransferinga balina cases ez'abantu abali bagenda maaso n'okufa naye nga bafamilies. Naye ng'efa gye bafaamu yo yennyini yeewunyisa n'okwewunyisa. Kati ezo cases zibadde ofo emyaka 30 obutemu buno bwatandika okuvira ddala emabega emyaka 30 mpaka kati family nga 10 ezakafa mu nfa yeeyo.
No prior knowledge, no real indication that it was any way different than all the cookie cutters all yagamba nekyewunyisa tewaliwo kintu kisobolaga ekyakulaga nti waaliwo enjawulo. Agent Harker From time to time, sir. yagamba from time to time okusinziira ku kyoyogedde. Maybe we'll just call you highly intuitive. Baabano Yes, sir. nakyabeera sofokasi kali yasembera waali. Tell me what you see. mbulira ki kyolengera ng'otula ebifaananyi bino. famire zino zaalina ki in common? kyekibuuzo ekirungi. All the victim families have daughters whose birth yagamba nti bonna famire ezibadde zifa zibadde ziina omwana ow'obuwala ng'amazaalibwa ge gasembera. were actually murdered on that date. nga eitha omwana babatta ku lunaku olwo omwana lwaba alina amazaalibwa oba si ki oluvannyuma. What's your emergency? It's my daughter. But it's not my daughter. Sir, who's not your daughter? I've got to be quiet. kagendo mu kaseera kano nakya baamulekera buli kimu kyonna Sir, where are asobole okukiyitamu When she's sleeping, kubanga kyabadde abuuza dda famire zino zonna ezize zifa mu nfe eri misiriyaasi ki kye badde balina mu kufaanaganya. you? What? when her eyes oli n'amugamba nkyesobola okugamba ekigo kye twasobola okurealizinga nti mu famire ebeerimu abafu mubeeramu omwana ow'obuwala nga birthday yesembedde oba si ki ku lunaku lwa birthday nga kwafa oba famire kwefa. kakano yasigalawo asooka atunule era yakwatikubwo n'asooka ajja buli kimu kyonna mu fayiro zonna ezaabo abaali bafudde n'abiteeka ebbali n'atandika obiyisaamu amaaso nga bwe yeekaanya. laba n'ateeka ebbali n'ateeka erudda. bukakafu bwonna abufunye. bamugambye ku famire y'abahonzi ne bamugamba abahonzi abo babaddewo for almost 12 years naye baafuna lipooti nga bagamba nti bonna battibwa naye nga kiraga nti omusajja yatta omukazi yamufumita emirundi 61. mukyala we ne kati abato bo tebayagadde kwogera nfa gye baafamu kuba yalabika yali etiisa naye ate omusajja n'amala naye ne yetta. kati famire zonna ezisinga bweso zibadde zijja zifa ne babasikanako ebbankaluwa ng'eri signed by omuntu ayitibwa long legs. I was lost track of time. neyamusikana yeebase wansi kirabika akadde kampiseemu. Still thirsty. nze nno nkyali muyonta naawe oli muyonta. Drink. jatusooke tufune ekyokunywa It's late and anti munaye nze sitera kunywa. I'll drink. kale bw'oba tonywa nze ngenda kunywera. Thanks. Agent Harker. nga bw'ogenda maaso n'okumbulira ki kyotegedde Agent Harker gyatugende nga bw'ondiramu nga bw'ontegeeza kisofa gwe ky'omaze okufuna. Thanks, Melissa. kaakayino bajja waliwo engeri y'akabaala k'ebyekizekitiivu. genda maaso akasooka ombulire. well, there's no signs of forced. tiwaliwo sayini eraga nti omuntu yabatta yamenya n'ayingira. Forensic says in fact aba forensics bagamba tiwaliwo nakiraga nti waliwo yakwatikubwo n'ayingira mu nnyumba nga si wa mu nnyumba. and they've all been wabeerawo mayitizi abo ab'omu nnyumba zokka. 2 times a shotgun, both legally registered to the father waliwo abaafa from the family ab'emirundi 2 nga mundu ate mundu nga zaataata. toolbox. waliwo yakozesa akambe nga kawaka, waliwo yakozesa ennyondo nga yawaka. byonna ebikosebwa okutta abantu abibeera bya mu nnyumba tewali kiva bweru. But according to physical evidence, kale okusinziira ku physical evidence if it wasn't for the letters he left behind, it's singa si bbaluwa ze yaleka emabega omuntu ono abadde akikola oba osanga tetwandirowoozezza nti babatta busi, twandirowooza nti oba osanga ab'omu nju be batta bannaabo oba bataata be batta. tells the families what he wants them to do. omuntu yenna agenda maaso n'okukola kino ayinza okuba nga alina engeri gy'amatizaamu famire ne bakola kyayagala bakole. That reads like a page out of Manson. olinga afunye peegi okuva mu kitabo kya Manson. Manson had accomplices. Manson yalina abantu be yali akola nabo naddala abantu ba famire ye. Does help. olowooza long legs naye alina omuntu amuyambako. kisoboka.
tosobola kibuusa maaso kuba nakyala agamba nti kiteekeddwa okuba nga bw'aba abasisikanye n'ayingira mu nnyumba yaabwe alina engeri gy'abamatisa psychological bette aba asituka nga kanywedde kawera omugamba nze kankuvuga ekozeeka yamuteeka mu gaali n'amuvuga asobole okumuzza ewaka ogenda kyamira awo ku kkono nze munaye sigenda sukka wano otyo ndabika nno bagenda kuntegeera haka ogenda kujja osisiika ne mukyala wange ne muwala wange sebo nteekeddwa okujja mu nnyumbayo yesu olina okujja ate katukola ffenna ate lwaki oba tujja olina okumanya famire yange jjira nga bwe nagambye nakyaya akabeera transferred kusa kwise teyatukawo yapata naawe yafa ne bamutransferi nga ne bamuleeta eno naye nga ate keesi yali amaze ogisolovinga y'omusajja yali atta abantu eri baamukwata kati bamusindise ku keesi eziri eno kusya ku bantu abafiira eno munnange ne batategeera biki bye batuuseeko ate nga keesi zibaddewo for long loodi yatuuka ewaka banaye ono ayitibwa agent Lee Harker ono ye mukyala wange ayitibwa Hannah mpozi kugasseko ne mwala afe ayitibwa Ruby nsanyusa okusisikana mukyala Harker baby ne musanyufu okubanga okomyewo ekako n'obutereevu nkutwala olabe ekisenge kyange omutwe yasaba nakyala nkutwala olabe ekisenge kyange n'amuleeta tula ekisenge nga kirabika bulungi bambi baabano agenda okuzza amaaso n'alengera kano ki ekyatuukawo eri kano munaye omutwe gwako baagutemako simanyi yagutemako ne gubula simanyi nabwawe guli essaawa zino ogwo gwe mulimu gange muwala kunoonya bintu kwegamba kuketta kunoonya bintu eba biteekeddwa okuzuulibwa ate akakananka simanyi oyingira munda ako kaafuka kakyana kito jaswa kubanga taata ayagala nnyo mbeeremu naye nteekamu bintu byange yakula kati ateekamu biddole bye akato kambuuza nti kuletera mabega ali oyagala kubeera agent FBI agent ng'okyali muto nedda nali njagala kubeera actress ekyo kirina engeri gye kikyankalanyaamu abaana kuno bwe bagamba omukyala yajja kitiisa okubeera nga oli wa FBI kitiisa kitiisa ago ge mazima kitiisa kale mu ababiri nkakasa agent Harker alina emirimu egy'okukola mukya Ruby Carter olina okwebaka enkya ogenda keeragenda ku ssomero mbadde njagala muyite ku mazaalibwa gange n'asobola okujja awe sikiina mbuzibu osobola omugaawo aba ayagala onojja ku mazaalibwa gange nja kujja yakkiriza namugamba agenda kujja kati nga tuvuddeyo mukazi watu yalina okuvuga ave ewa detective then asobole okwolekera addeeka nabagambye tuli ka crime detective naye nga tekalimu luthriller bije gyosobola kisozi nga bulijjo ye tuli ku mutimbagano gwa muno waaki yavuga eggaali nayitawo n'atuuka ewaka muntu wakwegendereza kano watuuse wamutiisaamu eri saidi wakutta enzikizo kamala bikusoberamu nayitawo n'ayingira munda yajja soka ateekako ebbali ettaala mala okuyingira nazaawo akajji n'anyweza bulungi najja ng'asembera mu ngeri ya kimpooze atuuka ebbali nasyako ettaala era bw'atyo n'ayingira munda kati ng'atuuse munda yakubirawo akafanga
okuba akasimu. Yes. Aha, Hello? ogamba otya? Anti ogamba otya maama? Kubidde nnyina. Lee, Yep, still only me. nze ate waliyo omulala munnange. Nina mbuusa oba ali bulungi. The day at home. Olunaku nalumaze waka. Tense nandibadde wa. What are you doing in the house? Yambuuza ki kyokola mu nnyumba. Kuba akubidde essimu n'olwawo ogikwata. Mbadde nnyina bye mpitamu. Oli bulungi? I'm okay. Ya ndi bulungi nze nga nze. I just can't sleep. Jaswa kwamu nawe otutumbula. Out of my mind. Nina bingi bye ndowooza. Bya mirimu. Nasty stuff. Kanso tolowooza bibi. Eh? Tolowooza bibi mwana wange. Yeah. Ya sirowooza bibi. Asaki. Want to tell me about it? Kati sooka omuli ebiki by'olowoozaako ebyo gabana nange. No. Mpitiraamu manye nti nedda. Don't forget, I was a nurse. Teweerabira nti nali naasi okumala emyaka 8. On more than my fair share. Ndabyeko ebintu ebibi eby'ettabbo kama n'okusinga ki ky'oyinza okulowooza. I think I just need to be quiet for a little bit. Ajasi neetaaga kubeera musirifu okumala akaseera akatonotono. Somebody's birthday coming up. Kiba kitegeeza nti waliwo amazaalibwa g'omuntu agasemberedde agatandise okuteeka mu matigga n'okutya. Awulira enswagiro. Geno gira bw'ati ng'awulira enswagiro. You still there? Maama amubuuza okyali ku ssimu mwana wange. Okyaliko ku ssimu twogere. I'll call you back, okay? Maama kansooke nve ku ssimu ngenda kuddamu kubiri. Tofaayo ngenda kuddamu kubiri. Awulidde enswagiro mu nnyumba. Era kyakoze n'agamba nnyina kanzire mu kubiri sooka olindeko. Wulidde enswagiro. Yakwata ekkubo n'asituka. Yajja. Jasi alimba mpola mpola. Hello? Hello? Yebuuza waliwo omugenyi akyadde gw'abadde teyayise. Yafuluma ebweru n'assaako ttooki, agenda okussaako ttooki ng'alina omuntu gw'alengera. Ali mu kati ewakutte enzikiza waliwo n'olufu. N'agamba osaaga ggwe. Wano wozze tomala gajjawo si gy'osaaga. Kati ajja asobola omufuŋŋana. Yajja amufuŋŋane kubanga amulengedde. Wabula ekyamala enviiri ku mutwe agenda otuuka ebbali. Okutambuza amaaso nga gwabadde afuŋŋana ate olowooza waali. Nga gwabadde afuŋŋana taliiwo. Kati agenda okujja bw'ati ng'alengera ate omuntu ayingidde mu nnyumba ye. Nyabo tufudde Katonda watu. Gwabadde anoonyeza wansi atulowooza tali munda. Gwabadde anoonyeza ebweru. Alabika ayingidde munda. Yajja. Yakomawo n'asooka afeffetta buli wamu n'afeffetta. Ogatambuza ogazza erudda. Yalaba nga ssebo oli alina kyamulekedde wamulekeddewo ebbakaasa. Ebbakaasa eriko n'erinnya lye. Nga batugamba ekitundu ekyokubiri. All of your things. Ebintu byo byonna. Kati kyeyakola ng'akwata ekkubo ng'asooka akwata ebbakaasa. Bakaasa ng'agisumulula. Gy'alaba ekiri munda. Alina ogira ati mwalimu kaadi. Mwalimu kaadi.
kali agenda ogibikula ng'eraga nti simanyi yamazaalibwa. Gitambuliza kutambulizaako amaaso eno mabega kwaliko ennyukuta. Naye ng'ennyukuta ziwandiikiddwa mu lulimi olw'edda. Era omukulu n'asayiningako long legs. Agenda okukwata nga inki asimuka kibaseegeza nti abiwandiiseeko abadde wano wetwogerera. Alabika abiwandiikiddeko wano kubanga inki akyalina mubisi. Baabano kali yasooka n'abiteeka erudda. Stood upon the sun of the sea. Bye bigambo naye nga wansi kuliko ebigoberera. Kali ebigambo biri bw'obisoma mu butuufu biwulikika okubeera religious. Ate mu ngeri y'ekikristaayo yajjayo bujja Bayibuli. Ebigambo bino wansi waabyo waaliwo ennamba. Esimu neevuga. Kati ennamba ezo n'akwata alphabetical letters. N'atandika okugenda nga agezaako deciphinga alabe. Tell them how you got this, how it came into your head. I will cut off her hugging milk tits and bleed your mom dead. Mbukasi obagambye engeri gye wafunyemu ebintu bino n'engeri gye byatuuse mu mutwe gwo. Nkakasa amazima gato mungenda salako maama w'amabeere. Muleka gwemu omusaayi paka kufa. Kata akunoonya gwe. Abadde alowooza oba osanga nnyina yakubye. Ngamba kata akunoonya. Balina no we baali batuuse ku crime scene. Nakyala kwe kujja nga asembera mpola mpola. Yajja. Kasi obalengera aba buli kala nga bazze, mulimu aba forensics, simanyi mulimu abaaki. Omanya nti homicide. Yatuuka mu nnyumba nga n'akati ka sekukulu kakyalimu. Kyokka sekukulu yayitako dda. Why? Omusiru alabika yakikoze natera yaleseeko bino. Ne tuze ekikeerezi ku bano. Family yali planning a trip. Don't bother to check in on them. Kyovula ab'ekikango gasseko n'abalala tebaasumbuka na banoonyaako. Disneyland. Baali bafunye balina tikiti ebatwala mu Los Angeles nga bagenda kukyala mu Disneyland. Birthday was the 14th. Ndowooza omwana ow'obuwala mu family eno birthday ebadde kuba ennaku z'omwezi oba yali ennaku z'omwezi nga 14. Nambuza otegedde otya? Yaava kulaba kuli. How'd you figure that out? Oyitegedde otya nti omwana w'obuwala abadde alina birthday ng'ennaku z'omwezi 14? Yes. Ebintu nabitunuddemu nnyo kati mbitegeera. Kono kali. Dead family in the master bedroom. Jangu nkutwale master bedroom. Osobola okwekkaanyiza ddala bulungi family engeri gye baagittamu. Ne bayitawo bagende mu master bedroom. Kakaino omwami oba mukyala na mwana be battira wano. Bagamba nti omusajja bamusika ne mu kinaabiro. Ng'emikono gyonna misale. Ate sikiwa nti yali akyekoze kuba yali akyetuusizzaako. So kati bano abali wano. It's not great. Ngenda babikula naye si birungi. Babadde bamazeewo bbanga ki. Ndowooza omwezi nga mulamba bukyanga bafa. Okay. Mwezi mulamba. Kale bikulako tulabe. Okakasa mwandyagadde olowooza ali ready. Wama toli mwetegefu kulaba. Wayo ebisa ebisinga mayiti ziba zitiisa n'okutiisa. Bamugaba mubikkulire. Genda okuzza amaaso baafa dda badde bamaze wano mwezi mulamba. Baabatta dda bali batandise n'okuvunda. Nakye ababuuza nti omwana mu family w'obuwala abadde alina emyaka emeka. Kuona abadde wakati w'emyaka 9 ku myaka 10. Ono yagerwa nga takyasula kigumiikiriza n'akwateko bayitemu asobole okweyongerayo. Lengera. Bw'atyo ng'avuddeyo yajja ebbali. Yes, who is it? Ani ono ali ku ssimu? Anti ogamba ki maama akubidde nnyina essimu? Eli. Yes. Anti yenze. Your only daughter. Muwala we gw'olina omu yekka bw'ati. Okay? Anyways, I was calling to let you know that Ekinkubisa essimu mbadde njagala kutegeeza ati ngenda kubeera busy n'emirimu. I won't be able to make. Nyinza obutasobola kujja okusiza ku nteekateeka ze tubadde tulina. Esegeera.
maama n'asirika. Mom, are you still there? Maama okyali ku ssimu. Be careful they don't work. Beera mwegendeeza bano abantu tebateekeddwa kukozesa nnyo ate kusukkuluma. Nedda kyekisinga. Really good. Emirimu gyo ngitambuza njagala. Kuba alisi nyina kyengezaako balaga ekikulu. Koona ekyaki. Tell you Sisobola bigamba. about it anyways. Not Era ne bwe nandibadde era siteekeddwa kubikutegeeza. The Bureau has a division for nice things. Bano bo si kiwa nti balina ekifo ky'ebintu ebirungi. birthday next week. N'agamba ndowooza kati nja kulaba ku lunaku lwo olw'amazaalibwa wiiki ejja. Ate nawe tosobole kujja kuno njagezaako. Are you Lee. still saying you're Simanyi okyasaba mwana wange okyasaba. honey Njagala owulirize mwana wange. from the devil? Essaala zitutaasa okuva eri sitaani. I know, Mom. Ekyo nkimanyi maama. I'll call you later, okay? Nja kuddamu nkukubireko. Kansooke malirize emirimu gy'abakama bange. Kale yakwateko bw'onajja erudda mu library. Okusiiza ku information gye yali amaze ogezaako tulatulamu n'okutegeera. Yatandika kugenda maaso n'okucrossifyinga nga bwakebera nga bwakola referensi okusiisa ku bize biwandiikibwa ku biki ebize bibaawo okubira ddala emabega. Manyi ebiseera ebisinga bannamawulire mbeeramu ba investigative reporters ng'ayinza okuba alina ekintu kye yakoonako bw'osanga mwe badetective kye butaasobola kulaba. Kati ate nakyala bw'akigatta asobola okigattagatta n'atunira fayiro n'atunira amawulire n'atunuulira comments ebisigadde byonna. Yajja kati kyekituwe kyatuka kyali kyetaagisaamu ku bwongo kubanga omusajja ebbaluwa ze yaleka emabega zaalinanga encoded information nga kikwetaagisa okuba nga lisi otegeera nnyo okusobola okudisaifinga n'okutegeera information gy'aba alese emabega. Kati nakyala bifuna ali mu library wabula agira bw'ati n'asooka awuliriza nga waliwo enswagiro. N'agamba owaayi. Yajjayo ebitabo ebimu eby'enjawulo ebiyinza okuba nga byefaananyiriza ku ekyo kyayina essaawa eno. Era yatandika okebera. Kati alina we yagwa. Nawe yagwa ku kitabo ekimu. Ebintu bino okusiya ku bannamawulire baabiwandika nga bagamba nti birimu olusitaani. Kati naye n'asalawo agezeeko okukwatamu eyo ango. Agenda ogira ati kapapula ke yali awandiseeko okuva ku 1 paka kwa 100 nga bw'oba okonekisinze dotisi zino bw'oti ofunamu twayange eba yeesulise. Ate twayange neba yeesulise ku mabbali gaayo kubeerako ennamba 666 gye tumanyi obulungi nti ennamba ya sitaani. Waliwo ekyakona ku ndabirwamu gye yali. Yajja n'asikana my boss. Help me out here. Why soko nyambe ntegeere ensonga zino. It's an algorithm. Ekyo kibalo algorithm. His algorithm. Kibalo kye mwakolera emirimu gye. Siganyo bintegeeza naye sibitegeerera still. The first murder happened Obutemu obwasookerera bwatukawo July 14 days of the daughter's birthdays. era ng'agamba nti wali wabulayo ennaku 6 amazaalibwa g'oyo omwana mu famire eyo The triangle. gatuuke. Kati wengezezaako backtracinga bwe nti mulimu engeri y'akatwayango. To do with this. Kati bino mbikolere ki? Did all his letters. Nagezezaako dikodinga ebbaluwa zonna ze yaleka emabega The fine. nga zirina ekintu kimu kyokka kye zoogerako. Right. The fine time we had ku Camera Family Farm. The camera family. The Camera Family Farm. I was at Georgetown when that happened. Nze nali mu Georgetown by that time nali siri eno. Weekly visit. Kati waliwo mpati eyagendanga mu famire eyo n'akyalangayo paka lwe byayononeka. Tool shed. Waliwo omwami The priest. His taata wa Kali Ann yatta omupatiri oyo natta ne maama ekyayamba nti omuto yali ku ssomero Kali Ann. the date. Kati gwe tuli nnaku z'omwezi Now look. Maachi nga 8. Maachi nga 8 famire eyo lwe yafa. Kati ddamu otule emabega ku birthday y'omuwala Maachi nga 14. 6 days apart. Kibaseegeza nti ennaku 6. I believe Longlegs was at the camera. Nze ndowooza nti Longlegs yaliyo ku famire eyo gye yali ebeera. Kisoboka okuba nga Kali Ann yamulaba. What about the 13th? Kati ate ennaku z'omwezi wano 13 ekyo kye sinabagatta bulungi. Sure about that. Sinabakigatta bulungi kyo. From now. Naye kati ekyo nnaku 3 okuva kati Longlegs ayi ng'alina gw'ayagala okutta. Kali Ann ali ku Water Rock Psychiatric Hospital 32 miles. mailo 132 okuva wano. Ate faamu mailo 89 ko tugendeyo tulabe. Kati waliwo famire gy'abadde amugambako. Amugambye nti obutemu obwasooka bwaliwo ennaku z'omwezi nga 4 Julayi 1966. N'amugamba
byali bikwatagana ku family. Waliwo family omwali omuwala ayitibwa Karian. Ni kitaawe yafuuka ekirala. Waliwo mpatire yajjanga n'akyala mu family eyo. Taata n'akwata embazzi n'atema mukyala we n'atta omupatiri nene yetta. Ekyataasa omwana nti y'omwana yali ku ssomero. Kali agamba there is a possibility okubanga dda mbutuufu mu family eno omwana ono yalaba omusajja oyo bw'afaanana ayitibwa Long Legs. Ateekeddwa okubanga alaba omusajja oyo bw'afaanana. Bajja Yiruli agambye nti bino byagenda otuukawo nze nali ku side y'omujojo before ndowooza nali sinaba kubeera transferred ku jeno. Kakano njagala wekkaanye. Tulina ayitibwa Sniggy Movie and Electronic Center asiikanibwe Hoima. Tulina ayitibwa Swagaman asiikanibwe Banda. Tulina ayitibwa Mindset Videos asiikanibwa Ennyendo Masaka. Waliwo ayitibwa Jazzmatic Videos asiikanibwe Lwebikoona Mbarara. Miracle Gaming and Movie Center asiikanibwe Mbarara ku BK Plaza. Hollywood Movies abasiikanibwa Empondwe. Olympus Entertainment naye asiikanibwa Masaka ku Twin Towers. X marks the spot. Kirabika gye byatandikira. Tukane basooka banyeenya oluggi. Bagala kuyitawo kuyingira munda. Bagulawo paka munda. Eno yeyitibwa Camera Family Farm. Y'omwana bagamba nti omuwala kati ali mu ddwaliro ly'Abakataala. Labika akuze n'okula kati wetwogerera. Bwe batyo ne bajja mpola mpola. Laba bakituuseemu kifaamu. Baabano nabagamba Kakula detective oteekeddwa kubeera mukakamu. Tukwata nsonga ku nsonga. Kata wange soko gy'olabe X yino waneeno. X marks the spot. Wolaba omusitale ng'omanya okyali ku kituufu, okyali ku mulamwa. Bajja paka waggulu eno. Baabo aha n'asooka atakulakulako bagenda okugira we bati balina we baatukira nga waliwo omusaraba gwa Yesu. Kyokale nga kiraga we guli kinanga kirabika kibikke n'akwate kuba binula alabe otyo. Kijjako n'akiyisawo n'akisuula ettale. Munda mwalimu kano sike wakubye kano katwayango. Agenda okuzza amaaso katwayango kano kaba kateekeddwa okuba nga keetisse sitaani. Definitely abali mu nzikiriza ya sitaani basikana munna akananka. Basikanyemu akananka kali omwo baakazingira omwo. Baamanyabo kalinga kaddole kwe kukeetikka ne bakajjayo bulamalambo okussa ku ngeri gye kaali kazingiddwamu. Lano bwa katunula baakaleetera ono wa forensics. Baabajja kabajje ge mazima. Yakabajja n'angalozi mulungi. Kalina omutwe gwa plastika. Eno kalina ebigoye baakapakiramu bipamba.
enviiri zo za muntu. All in all, it's beautifully made by a... Kwegamba kyensobola okugamba nti yena yakabajja yali muntu ategeera kyakola. It was Kati bakasiikanyemu ekinanka mu mutwe kiboolo. at the brain. Nze ku sayidi yange nkiyita brain bwongo. Idea of... N'ekiri awo kiwulenge kikalu. Tekirimu nnyo kyamaanyi. N'asooka amuteerako ndowooza owulira bwe kiwuuma. Kati oli bw'akissaako okuwuuma. Nakyo akiringa ekyamutwala mu hypnosis. N'abaako by'alengera. N'abaako by'alaba. Ng'alinga alengera emisota. Yeeraba mu ndabirwamu. Ng'alinga kaddole. Kiringa kwegamba kyonna kyonna ekigenda maaso kiringa ekyagala okubikkula obwongo bwe. Naye nga kyonna kye kikola. Kakati nga tukomyewo waliwo ewali Sseruganda. Erinnya lyo gwani malayika munnange. Nice to meet you. Nsanyusa okusisikana. Kali ani. Now, Kaakati I know you're not a nze nkimanyi tolina kutya. dark. Era nkiwa totya kye twandiise ekizikiza. You are the... Olw'enswega gwe kennyini oli kizikiza. Lodi alagamba ayogera ne Kali ani. N'amubikka ekinanka ekiddugavu Kamala. N'akimussaako. N'omukazi wattu ebirowoozo bibadde bitambudde. Warren, it was whispering my ex-wife's name over and over. Amazima ga Katonda mu ggulu ekiro kyalulikana akananka kalinga akali kwogera erinnya lya ex-wife wange. It wasn't. Naye ekituufu kiri si bwe kyali. Can the brain be opened up? Olowooza kano akananka kasobola okubikkulwa kuno osobola okabikkula. Likely there's a solution. Ekyennaku ekiriwo tewali kyogenda kisekana munda omwo. Olw'ensonga temulimu kirimu. Akakananka. No. Okay. Carrie and camera at the mental hospital. Yagamba then ke tukwate kubo tuge tusisikane Carrie Ann camera. Bagenda mu mental institution. Dwelo lya bakataala. Bagala bamusikana si at least bamukweshoninga balabe. Walina kyalagamba nti obanga byatandikireyo oyo mwana ateekeddwa okubanga yalaba ku muntu eyabikola. Eyakwate kubo bosanga najje waka. Oli omuntu kiraga nti si yatta. Wabula bw'akyalako ewammwe oba mwagala oba temwagala. Bw'aba akyadde ewammwe muteekeddwa okufa. Ate ebiseera ebisinga agenda okyali waka akakasa nti waakyala mufome mulimu omwana agenda okubanga aserebuletinga amazaalibwa ge wakati w'emyaka 10 ku myaka 12 13 omwana ow'obuwala. Lodi ono yajja mu kifo kiringa supermarket. Labika alina byayagalayo. Yayitamu n'asooka afuna ebyetaagisa. Mara ofuna ebyetaagisa najja yajja ku kawunta. N'atuuke walina kya ku kawunta. Can I help you with anything else? Nkuyambe naki ekirala olina ekirala kye weetaaga. Laba nno bye yaddamu. Alimu olwamulungo. Zijira ne zigattamuko. I don't know what that was supposed to... Simanyi ekyo ky'oŋŋamba kye kitegeeza. What day is your birthday? Soko mbuli amazaalibwa ago gaddi gwe lito Angel malayika. Mazaalibwa ago gaddi. Daddy! Taata! That gross guy is... Mulungu wuno akomyewo nateera. Jangu olabe ekyomukolera. Waze sina kye mwagaza. Lwoli wamala ofuna byayagala naba nadda mu ggaali. Era bw'atyo n'asimbula n'avaayo. Daddy! Ayita kitaawe nnyini gasi. Mami! Mbaavu. Onyiiza! Muntaase! Muntaase banaye saagala kutambulira mugeyeena. Enjaga eri kwoli kyonna kyali Mukama yamanyi. Oh, Carrie Ann is post... Nnaku bbiri eziyise emabega okimanyi nti Nakya yali katatoniki naye nnaku bbiri eziyise emabega yatereera. 8 years. Abadde katatoniki okumala emyaka 8. She gets a Naye visit. olunaku lwajjo waliwo omugenyi eyazze. And like... Omugenyi bwe yazze n'ayogeramuko naye of her head? nga kyonna ekibadde mu mutwe gwe ekibadde kimukutte ne kimuta. Oba abadde atuddeko mandwa n'emuvaako. I was a visitor. No, I was... Bw'asobodde okulaba omugenyi kono munayise abaddewo nze omugenyi we yajjidde. Bob should say. Naye tulina wano ekitabo mwe bawandiika. Eyazze n'awandiika wano kono sokolengere. Mulimu linnya lya Nakyali Haaka. Ne handwriting bagirabye. Kitegeeza nti omusiru yazze wano longolegizi. Just the guard. Kyokka yawandiisemu Nakyala. Bagaadi bakebera identification card. Sound like a good idea. Mu butuufu kiwulika ng'ekirowoozo ekirungi naye munaye wano tetukebera ID z'abantu bazze ku kyala.
kuba tuba tetukyetaaga ani agenda okubba omulwadde n'agamba kaali oli bwe yazi okukyalise bwe yawandiise mu linnya lya haka To talk to me today. olwali mba nengenda kusaba njogeremuko naawe kati ono ye mukyala eyali omwana omuto ayitibwa Kaliani bagamba nti ebizibu byonna byatandikira ku famire y'omwana ono I don't think so. sikiwa You olaba gwe been to my house. gwe wali oyitidde mubadde waffe ku nnyumba yaffe gye musookedde gye muyitidde ne mujja Vince looks lots like you anyway. How are you feeling today, Carrie? kati owulira otya Kaliani olunaku lw'olwaliro nze nganje Different. yagamba ye nga yawulira mu ngeri y'enjawulo It's like kiringa a long dream. ekituufu kiringa abadde mu kirooto ekiwanvu okuzaama So dark. ate ekirooto nga kibadde kyanzikiza World of dark. mbadde mu nsi ya kizikiza Like a nowhere. nga ninga gyendi ewatali kiriyo nga ndi eyo nzekka bwannamunigina ekyo oyinza kiyita ki Doing the limbo. tugambe nti mbadde mu masekati ga limbo Before the long dream. bifo nga tonabagenda mu kyoto kino kiwanvu olina kyojjukira You remember coming here? ojjukira okubanga bakuleeta wano mu ddwaliro Do you remember your parents? ojjukira bakadde bo alinga gwe baali bakwatira mu hypnosis muntu asobola okukwatira mu hypnosis ng'oli awo olya oyogera naye nga te mayindi yo teriiwo kati ajjukiranga bwe kyali To do with themselves. nze nali simanyi nti baagala kyetoosaako bwe batyo I mean, kati amunyumisanga bwe kyali I was a handful as it was. nze nali ndowooza nti oba osanga munnaye banjagala bwe nti we nali nsuubira nti bakadde bange banjagala Mom always hated me because how I'd come out wrong. naye maama olwedde yaninako obukyayi kubanga mukunzaala navaayo bubi kyamunyiiza bwe yali anzaala navaayo bubi era yavaamu n'omusaayi gwali mungi kirabeka yali wakitala baamusala busazi n'omusaayi gwali mungi ogwamuvaamu kati balina engeri gye baatuuka ewaka balina engeri gye bakyukamu maama ne taata balina engeri gye bakyukamu waliwo kiddole ekyabaleeterwa ewaka kiddole kino bukyanga bakireeta waka kyafuuka ekizibu tebaddamu kutegeera muzeeyi yakerako olumusse butaata natta ente zonna ku faamu n'azitemako emitwe nga teyeesikyemu wadde bw'ati kiddole kino nga kiri waka That's why he done it. yensonga lwaki yakikola kati omupaatiri gwe boogerako yajjanga okubakyalira ku olwo yali azze musajja wattu bambi paasita Kasuku azze balina ekkanisa ne shaloomu ng'atuuka munda olwatuuka muzeeyi n'amussaako ejjambi yamukubirawo embazzi yamukubirawo embazzi nga talina gwe yeebuuzizzaako kakati maama najja assika ne kiddole kino baakireeta ewaka ne bukyanga baleeta kiddole kino waka kyalimu ebirala maka gaafuukuuka era muzeeyi najja ne maama n'amukuba embazzi You had a visitor yesterday. agamba nti olunaku lwajja waliwo omugenyi yazze n'akukyalira Can you describe him? osobola okunnyonnyola omugenyi oyo bwe yabadde afaanana eyazze n'akukyalira Gosh, I don't ever want to forget him. ekituufu saagala mwerabira ye yazze okunkyalira Just waiting on him to come and get me. njagala kuba essaawa zino omulinda kujja kunkima Tells me something's to do for him. ebiseera ebisinga aŋŋamba mbeeko bye mukolera To do something for the man down the stairs. kwegamba mbeeko ekintu kye nkolera omusajja ali wansi eyo I do whatever, so he says. era nze ebeera mwetegefu okukola kyonna kyaba ŋŋambye And he told me to take a jump. ne waŋŋamba nti katiyita mu ddinisa ogwe wansi mba ŋŋenda kikola ekyo saagala nkulimbe Happy as peaches to watch the ground as it comes. nja kubeera musanyufu okulaba nga nzikirira ottomera eddongo Or then he told me to kill you right. kale ne waŋŋamba nti kati nkutte gwe essaawa zino nkutuge nkutte nkujje mu nsi mba ŋŋenda kukutta mbwe yamukyalidde Happy as peaches to watch mbeera musanyufu okulaba nga omutima gwo walayi gulekerawo okuba us stick a wall to blow. amaaso go nga nago gakkirira obadde amubuuza ku musajja yamukyalidde A doll.
ewamwe mwalina kiddole A special doll that looked just like. mwalina kiddole ekyenjawulo ekyali kikufaanana koono nedda tetwalina kiddole Remember neither. naawe olabika tobijjukira si kyo He flirts you all angel. kineewunyisa gwe yeefuula malayika ninga ate oli mukyafu munayogera ebigambo byayogera ng'alinga amutegerera ng'amumanyi yavaayo kakeno bagamba nti omuwala abadde katatoniki nga bonagamba nti yafunamu psychological breakdown abadde mumasekati g'ekizikiza mayindi ye nga yatuula mu nzikiza nimba omuntu eyakutteku najja mukyalira olunaku lwajjo for 8 years oyo omwana abadde bw'atyo niye omuntu bwe yaze n'amukyalira olunaku lwajjo ne boogeramu yateredde kati asobola okuresipondinga kati liina kyabwe amubuuziza ku muntu yaze n'amukyalira amugambye nti oyo omusajja teweetaaga namwogerako oyo kyaŋŋamba kyonna mba ŋŋenda kukikola ne bwakera ku makya naŋŋamba nti kati gwe nkutte mba ŋŋenda kugwa mu bulago nkutuge paka omutima gwo nga gusirise So, kale kaakati family in 75. so kati yata family mwaka gwa 1975 Then comes back almost 20 years then akomawo oluvannyuma lw'emyaka 20 n'akyalira omuntu oyo gwe yattira family and then leaves his only mu kuyingira mu institution eyo n'aleka ng'awandiisewo erinnya lya agenti amuyigga then amala n'abula She came out of her catatonia the same day we found the doll. olunaku lwe twazuula ddole oyo omwana lwe yava mu mbeera y'ekizikiza the ball in the doll's head and there's nothing inside. twagenze ne tubikkira omupiira ogwabadde mu mutwe gwa kiddole nga tewaliwo kirimu tuyinza okuba tulina kye tumiisinga It work. simanyi kino bwe kikola naye They're used in magic. mu samukalukyasi bagamba nti ziddole baziteekamu ejjadu okontrolinga abantu With the doll. so kati olinga agamba nti atta abantu ng'akozesa kiddole abatira mu limooti kyoyagala okuŋŋamba Manhawker. olwongelengizi musajja haka si mulogo si wikidokita Sit down. sooka otule wansi awo tula wansi awo tubeeko n'ebirala bye twogera amugambye olongolegisi sebo si mulogo Your name. kati olongolegisi yajja atya okutegera erinnya lyo I don't know, sir. simanyi kubanga erinnya aliwandiise mu visitors logo It's cold. investigation eno nga tonaba kujja ekituufu kiri tufe twali twasiraana nga tetumanyi naki kigenda kuddako naye bwe wajja buli kimu kitandise okweyolesa What aren't you telling me? kiki kyotatugamba ekyo ekikuli munda kyosirikidde ekyekuusiza kugwe n'ensonga zino I revisited your file. nazemu nenzijayo fayiro yo Last time you talked to your mother. mulungi gwasembayo okwogera n'ennyoko mulungi gwasembayo okwogera n'ennyoko Sorry, sir. onoosonyiwa ssebo naye What does that have to do with the case? ate kati ekyamamange kijjirawo ku keesi eno Called on a police report. January 13th, 19... maama we yakuba essimu yalina police report gye yali ayagala okwogerako January 14th 19 The 14th. gaali mazaalibwa ago She did. She did. yakuba essimu kono of course yakuba essimu Trespasser. n'agezaako kwa description nti waliwo omuntu eyali asalinkiriza ewammwe yali musajja muwanvu nga mupeeruufu ngenda kusaba ontunuulire Do you remember someone at your house? ojjukira omuntu eyakwata ekkubo n'ajjako ewammwe ng'okyali muto Oh, wait. I don't know, sir. sigenda kulimba simanyi ssebo simanyi You go see your mother. genda osooka osiikaneko maama wo What she says about the person who came to your house when you... omubuuze ku muntu eyakwata ekkubo n'ajja ewammwe oyo gwe yali ayogerako eyali omusajja omuwanvu nga mupeeruufu eyajjako ewammwe genda osooka osiikane maama wo omubuuzeeko ku muntu ng'oyo olabeyo ekyagamba kale avuga emmotoka n'agireetako eno mu kyalo akomyewo ofiisa amugambye nti nagezi okebera fayiro nga kiraga nti maama we yakubako kessimu ate lwali lunaku lwo lw'amazaalibwa olunaku lw'amazaalibwa lukwatagana ne 14 ez'omusajja ono lwe yatandikira ddala okutta abantu kati maama we yakuba essimu ng'agamba nti ewamwe baalengeddewo omuntu asalinkiriza nga muwanvu mupeeruufu kale amugambye nkusabuddeyo osooka obuuze ku maama wo olabe kikyamanya era kikyategeera Hi, Mom. maama yajja n'asiika na nnyina gamba otya mwana wange maama yali musanfu yabadde tamusuubira kuba yamugamba alina emirimu mingi gy'atambuza
kati aze You tell me the honest truth. njagala ombulira amazima singa mba nyina kyenkubuuza onoosobola okuntegeeza anti njagezaako Still say your prayers. njagala ombulira okyasaba No, Mom. maama ebyokusaba byo And my prayers never once. agamba nti essaala zonna zivaako essaala zintiisa essaala bwe nzisaba seebaka maama yaseka kino ate sikiwuliranga sikirabanga kino sikirabanga essaala zikulemesa okwebaka essaala zikutiisa kanga mwana wange wafuuka kibaddange yasooka n'asekaasekamu awo Funny. nambuuza ki ekisesa No, our prayers don't help us. yagamba nti ebiseera ebisinga munaife n'essaala zaffe tezituyamba Prayers don't do a goddamn thing. essaala tezirina kye zikola bwe tuba tukitwala Let me make you something to eat. kansooke mbeeko bye nkutegekera ofune ku kyokulya yakwata ekkubo n'ajja mu kiyungu asobole oteekateeka nyina amufumbira ekyokulya be baana abaakuzibwa asobole okukwata ekkubo si baafumbire ne nnyina ekyokulya yajja ebbali kali abaali wano agenda okuzza amaaso okulengera nga maama alina amannyo wano jjukira maama yaliko Nansi Yesu Kristo maama olina amannyo g'abaana oba gaali mannyo ge yajja ebbali genda ogira bwati ng'alina by'alengera alengera ebiyenje ebifutuka wansi w'oluggi ekiraga nti ewaliyo ekkubo ate alabika abadde takifangako naye buli lwatunula bwati jjukiramu ebiseera ebikadde Good news. lumu yalina ennyina n'amugamba nnyina amawulire amasufu olunaku lw'enkyadde buli agenda kubeerawo wano eno gagenda kubeera mazaalibwa ge agenda kubeera wasooka akunkuumireko kali yajja ku luggi n'awuliriza bw'ajjukira ebiseera ebikadde ayagala gattiriza lunaku lumu abaali awo emmotoka yajja emmotoka bwejja neezikiza n'amatala maama yali akuba ssimu essimu n'agivaako n'adduka misinde n'ajja bwajja yafuna bufunyi mbwasi abijjukira byonna ayagala agezeeko kubanga ajjukira labe kikyasobola okugattirizaako alabe abaakwata ebisumuluzo okwagala okuggulawo nnyina n'amuyita Lee abadde ayagala kuggulawo kuyingira munda eyo nnyina n'amuyita Lee I can't believe it's going to be your birthday again. kale sobola kikkiriza nti amazaalibwa ago gasembedde nateera What a day that was. olunaku lw'amazaalibwa lwo terwali lwangu Bled. navaamu omusaayi ne guyiika omusaayi gwayiika maama Do you remember my 9th birthday? ojjukira amazaalibwa gange nga mpeza emyaka 9 mazaalibwa gange ogajjukira nyina n'asooka akakkana n'asiriikirira alabe No, I don't think so. yagamba sikiwa nti ngajjukira I don't remember anything. Do you? kubanga sirina kyenzijjukira gweolina kyojjukira ku lunaku olwo kyava akyuka gy'ali What happened that day? n'amugamba njagala omuleda mutuufu maama kiki ekyatukawo ku lunaku olwo nedda kigenda kutegeeza What do you mean, no? kiki otegeeza togenda kuntegeeza kiki kyoba otegeeza togenda kuntegeeza No, it's just the way it sounds, baby girl. But you, yagamba nti kiwulikika bwesyo munnaye naye ate wakubira poliisi sir. n'ogamba nti twalina eyali asalinkiriza ewaffe ewaka No one ever came to visit us. tewali yakwatako okujja tukyalira Any family. tewali wadde wakika yajja Strange wadde abagwira tewali yajja bad wolves. wadde bano abantu abali abantu tewali yajja
tiwali yajja waka. Things the little girls shouldn't know. I'm not a Waliwo ebintu byenjagala ogezeeko manya mwana wange omuto kono si kyali mwana muto maama. Child because you were. Tuli mwana muto olw'ensonga wakkirizibwa okula. Bakukkiriza okule. Ani ensi For the little things. naddala ku lw'ebintu ebitono Are allowed to live. abamu ku bo tebakkirizibwa kula. I mean, Baani possibly could. nsi okuba ebisinga sibijjukira nga bwe kiteekeddwa kubeera naye Through anything. ku lwaffe ffe embiriri sina kye nali nsudde ettali buli kimu kyonna kikwagalizanga okule mu bintu byonna It's all in your room. era ebisinga byonna biri mu kisenge kyo nabiteeka mu kisenge kyo sina kye nasuula kali amugambye nti wandibadde osiima at least gwe baakuganya baakuleka okule namubuuza baani abandeka nkule yajja mu kisenge kye wabula akirabye nti maama ne bw'anaamussaako pressure tajja sobola mufunamu kye yeetaaga ne maama ali awo okussya ku bbanga ly'amaze munnange bingi byayiseemu ebimuleetera ennaku kati agero gira bw'ati n'alengera akasanduuke waliwo essanduuke eri wali ng'ogasseko ne kapiyano ka keyboard yakwateko bwe n'aggyayo essanduuke bino n'abiteeka erudda n'akwateko bajjakebere mu ssanduuke kati mu ssanduuke mwalimu obubokisi obw'enjawulo bino byonna byali bintu bye ng'akyali muto yateyanga obizanyisanga ng'akyali muto ng'abeera wano ewaka gyayo akabokisi baabano tugenda kuzaamu kasema akayitibwa blasting tulina kasema akayitibwa blasting tulina kasema akayitibwa baby assassins kitundu ekisooka bonna tugenda kuba tubulaba olunaku lw'olwaleero nenga nabasuubiza n'akayitibwa 3-body problem tugenda kufuna ebitundu ebisooka wiiki ejja bere bagumu bere bakakamu kati alina akafaananyi ke yajjayo agenda okukajjayo bw'ati waliwo ekintu ekyamujjira waliwo akafaananyi kajjeyo ne wabaawo ekimujjira yeesika n'okwesika n'asooka akakanyuga n'akazaamu naye nga kyonna ekimujjidde ate kirabika kikulu okukamala yadda kiina kye kimujjukiza kimubikudde obwongo ajjukira mu butuufu ewaka waliwo ekisajja ekyajjawo ko ekisajja ekyali ekipeeruufu yali akutte ne kamera era yakikuba ekifaananyi maama wajjira n'amugamba gwe ssebo gwani ayogera ne muwala wange ekisajja ne kyesikamu ne kidda emabega ne kibyako bye kikola ekiryoka kiwogana nga kigamba let me in now era nga nkakasa it can be nice make me go now bwongoba nja kudda si gumu si ebiri nja kuba nkomawo nja kukomawo emifunda emirundi gyonna gyonna egyetaagisa gye n'abanjagadde ala omutaabifunye n'asooka avuga emmotoka yakwateko bajasika ne kata waliwo kyafunye ekisobola ogezaako ku identifying ogusajja gusajja gwe banoonya bannange haka wagenze n'osiikana nnyoko yamulaga kifaananyi ate kino kiki ye musajja oyo ye rongola egizi nakasisikanye mu kibokisi omuli ebifaananyi bye nakubanga ewaka kyogamba n'omusajja obali tomujjukira kibasegeeza nti twetaaga tumuleete tulabe maama wo kikyajjukira naye mbadde ngenda kusaba tusooke tudiiringe ne kino okakasa oyaga tutandike manhunt nga tutandikira kana akafaananyi yes amugambye okakasa oyaga tukole manhunt nga tusiizira kana akafaananyi nti yes bifo nga tunaba kuleeta mange tutandikire ku ekyo kaakati nno waliwo kaddole akaali kamaze okubajjibwa kaddole bakateekamu waliwo obuuma bwe bakateekamu kaddole nno kafaanana Sseruganda ono alabika afunye sensi nti ebintu byononesa ayagala tawanyika va mu kitundu era ayimidde ku basitopu ng'alinda eyali alinda baasi zikadenge zezajja zikadenge
zikadengeze ezajja. Sir, I'm gonna need you to get down on the fucking... Sebo tugenda kusaba tukwetaaga okkirire wansi ku ttaka. Tukwetaaga. Bagenda omuleteradde bwafaanana. State your name for the camera. Ngenda kusaba osooka oyogera amannya go mu maaso ga kamera. Dero Ferdinand, ayitibwa Dero Ferdinand Kobi Mulungu. Call yourself long legs. Lwaki weeyita yegwe yeeyita longolegizi? Bano eri mugenda mundeeterako ddi. Liani. Lihaka mugenda mundeeterako ddi. Sebo kiyita linnya lye. How do you know Lee? Sooka otuwulire nakyala wammanya otya Lihaka. Oyo kyali wakyali. Wakyali wange. Era kyali wange yayagala kubaako kyayogera. Amugambe nti amazaalibwa amasufu Lihaka. Amazaalibwa amasufu munnange Lihaka. Era nga kyebaagala omanye nti munaye agenda kubeerawo. Agenda kubeerawo. Naawe ojja kubaayo, naawe obeeyo, naawe ojja kubaayo, nammwe abalengera mujja kubaayo, na buli omu yenna ajja kubaayo, ensi yonna egenda kubaayo. Amazaalibwa amasufu gy'oli. Mbwayimbira Lihaka. Mulungu abadde atya. I was happy birthday to you. Happy birthday. Aya. Ono yasooka n'abijja nako. Bw'atyo bw'abadde okumala ebbanga eriwerako. Kono okumala ebbanga ki? 4 minutes. Ndowooza eddakiika 24 ng'ali ku ekyo. Abasigadde ngenda basaba mufulume okujjako Brown ng'ogasseko naye hakamu abo basigale emabega. Abasigadde musooke mufulume Brown nga haka musigale emabega. Kaakati bannange. Yagamba nti ensawo ye ebaddemu bitabo nga byonna biwandiikiddwa mu mpandiika. Handwriting yemwe badde ku bankaluwe ez'abantu ababafa. While the Bureau does appreciate your contribution here, it also... Ono yamugamba sigamba nti oba beefubyali tetusiima ki kyogenda maaso n'okkola. Kyo kituufu tusiima. Physical evidence... Naye essaawa zo tewali obukakafu physical evidence bukakasa nti Kobi yabadde atta abantu bano. Newankubadde asinza sitaani. Mu United States of America okkirizibwa okusinza ne woba osinza nkoko kiri oke. You are Agent Harker. Niye kikwasa ennaku nti omusajja ono akumanyi Agent Harker. Omusajja akumanyi. About that now that we have him. Kati okusinziira ntumuyina essaawa zino. And I stood upon the sand of the sea. Nayimirira ku musenyu gw'ennyanja ne nnengera ekisolo nga kisuka okuva mu nnyanja nga kirina emitwe 7 ng'ogasseko n'amayembe 10. Buli jjembe lyaliko engule 10. Famous name. Book of Revelation. Book of Revelations. Revelation. Tekuliko S. Revelation. Long legs isn't alone. Long legs tali yekka mu kintu kino. Have someone helping. Ateekeddwa okuba nga alina abantu abamuyambako. Ate nga baleka bawerako so omu si babiri si basatu. Someone that the families felt comfortable. Era ng'agamba nti omuntu oyo ye muntu abantu gwe bafiringiramu comfortable singa abaze mu family. Child. Ayinza okuba nga na mwana muto. Ayingira mu family n'abaako kyabagamba okukomekerera nga besse. We got the guy who wrote the letter. Guy tumwine yawandiika amabankaluwa. He'll spend the rest... Singa tuba tukikoze bulungi ne tumujja mu information gye twagana confessing agenda mala obulamu bwe bwonna obusigalidde mu kkomera. Ekintu kino kirina bakuggwa. Tukyalina nga 13 kono 13 lunaku lw'olwaleero. Agent Harker. Kye tuba tusuubira nti abantu be bwe banga ennaku z'omwezi 13 balina kye bapulaninga. Balina family gye baagala okutta. Ate Kobi oyo Mulungu y'amanyi ani gwe bagenda okutta. Family ki gye bagenda okutta ku mulundi guno. Osegera. Where is he now? Kati oyo ali ludda wa ye Mulungu. He's downstairs. Ali wansi eyo. Right under your feet. Wansi w'ebigere ebyo gyali. Ali wansi eyo balinayo wansi ekkomera gye bamutadde. Ono abagambye nze ndabira ddala kino ekyo tekigenda kugwa nga kikomekerera kwona omusajja. Ono omusajja ateekeddwa okuba nga alina accomplices. Nga bono gamba nti alina abantu baakola nabo mu kintu kino. Era n'abagambye ennaku z'omwezi nga 13 bateekeddwa okuba nga balina kye bapulaninga. Ne bamugamba ennaku z'omwezi nga 13 lwaleero. N'abagamba then kati mukimanye nti balina kye bapulaninga. Ate kyonna kye bapulaninga kiri mutwe gw'omusajja oyo. Balina family endala gye baagala okutta. Kiri mutwe gw'omusajja oyo. Singa tufuna engeri gye tusobola okimugyamu. Tujja kusolovinga ensonga. Kati yabasaba afunemu 1-on-1 ne Mulungu. Bamugamba isoke ffe tetulina buzibu. Yajja.
yatuuka ebbali n'asooka zaawo akaggi. Bana yamaze najja tufudde yuno. The almost birthday girl. The almost birthday girl obuzya yennaku ntono. Kiboyi kiringa kimakedo. Bebuuza bakikola batya. Abafamile ne batuuka okuba nga battiŋŋana. Kiri funny. The day you decided to go into law enforcement. Olunaku lwe wasalawo okwate kuba okwenyigira mu law enforcement okwassa amateeka. 20. Wali oweza emyaka 20 egy'obukulu. We had such a big laugh about it. Twaseka nno twaseka. Although it was only me who laughed. Newankubadde nze nzekka eyaseka ye teyaseka. Alina nno gwayogerako. Yani oyo gwoyogerako gwogamba ye ataaseka. Seventh she. Owomusanvu the seventh she. The same choice that they've all been given. Agamba nti naye yaweebwa choice yemu ng'abasigadde bwe baweebwa choice. Crimson and Clover. And destroy it. Accept the gift and destroy it. Self. And destroy yourself. Namwe kenyini mwesaanyeewo. Oba si kikisigaze. Otandika okuvunnama. Now all the way down. Ovunnamire ddala. And get right down. Okkirire wansi. To the dirty. Paka ku ttaka. Okole emirimu emikyafu. Work that gets dirty. Emirimu egisobola okukyafuwaza. Ng'ate ensonga bwe zirongooka. Like a rat. Nga bw'okozesa ekisiimuula. Gwe. Naye? You don't work alone, do you? Yamugamba ensonga zino kirabika tozirimuwe kasi bwe kiri. Ensonga zino. Waliwo omuntu abadde akuyamba mu nsonga zino tukkirize. An accomplice. Olina omuntu gw'okolagana naye. Knock knock. Knock knock. House door. A nice lady with a Bible and a congratulations. Katonda wattu. Selected. You may now collect your gift from the church. Anti munaye muli selected tuwaleetedde ekirabo okuva mu kanisa. Right here on the. Ekirabo kikino. And the orders from the man downstairs. Era nga order zijjirako okuva eri omusajja. Bright and white. You can't miss it. Bannange. You're referring to Carrie Ann camera? Oyogera ku Carrie Ann camera. Institution. Omwana ali mu kkomera ly'abakataala. Your house was even whiter. Yamugamba nekyewunyisa oyo Carrie Ann gw'oyogerako ennyumba yammwe yalina njeru n'okusinga Carrie Ann. 1974, right? July 13, 1974. So white. Oyo house number 8. Whiter than cats. I knew then that the work we were doing was immaculate. Nali neetaaga ngezeeko ofuna omuntu gwe matiza ati emirimu gye tugenda okola oba emirimu gye tukola mirimu gya njawulo. Work's over. Ne kati emirimu gyo giwedde. It's done. Kiwedde kasita okwatiddwa kiwedde. Being here for the rest. Ogenda kubeera wano obulamu bwo bwonna obusigalidde bagenda kukusiba obulamu bwo bwonna obusigalidde. Okimanyi ekyo? Kituufu bw'oyogera bw'otyo bagenda kukusiba obulamu bwange bwonna obusigalidde. Era kituufu nze ebyange kirabika biwedde. Nganje. But I won't only be in here. Naye ate sigenda kubeera wano wokka. I'll be a little bit of everywhere. Ngenda kubeera buli wamu wonna. Mugenda kumpulira mugenda kumpuliza. Lindako. Ndi biwawaatiro. In her father's wings. Ne mu biwawaatiro bya taata. Who's been helping you? Ne kati ani abadde akuyamba mu mirimu gyo gino gy'obadde okola? Well, kuba kirabika obadde togikola wekka. I'll let you get started now. Yamugamba tewali tabo ndowooza kankuleko otandike mu nsonga zino. Stairs. Musajja ki gwe mwogerako ali wansi eyo? Yeah? Why don't you ask your mommy? Omusajja oyo lwaki tomubuuza maama wo? Wangi? My mother doesn't know anything. Mama wange talina kyamanyi tomwesibaako. Ono wana. Mbu nnyina talina kyamanyi. Sitaani awangaali n'atoka yeggunda. Agambye sitaani awangaali. N'alyoka akuba fwesi. Sitaani kokugunda fwasa. Katonda wattu. Omusajja yakuba fwesi omutwe n'agwasa n'agwabya. Omusajja kuba ku mmeeza ddaba bwe gufaanana agwabijja gonna agumalawo. Roza teyakutuka. Bano bagenda okujja. Nga longola egizi. Naye nga amugambye zino ensonga tezinnagwa. Maali Kudusi. Batugamba akatundu ak'okusatu aka sinema eno.
birthday girls, amazalibwa g'abaana ab'obuwala. Kyovula abanaye temwesembereza kye bayita mazaalibwa g'abaana ab'obuwala. Amazaalibwa g'abaana ab'obuwala galimu ebisiraani by'otamanyi ku nsi ya Katonda era mugeewale. Okay, but it's done. Oh, and as for the 13th, while you're in there, Carrie and Cameron jumped off the roof at Water Rock. Yamugamba nti munaye ng'okyali munda eyo nona ayitibwa Kali Ann Camera yabuuse okuva mu ddinisa n'agwa wansi n'afa. But he did it alone with no accomplices. Bino byonna bituusewo ng'abikola talina muntu amuyambako. Tewali jjadu si ddogo. Omusajja tubadde tumuyina kati huyo Yesse. Kali Ann gwe tubadde tutambulirako naye Yesse. Kati kirabika keesi ye eri close tetukyalina kirala. You didn't have to come with me. Obadde tuteekeddwa kujja wano. I wasn't going to let you drive after what you said. Mbadde sigenda kuleka ovuge wekka okussya ku bituusewo munnange ne byolabye. Mbadde nnyina okuggirako. How do you want to do this? Mbadde saagala kola kino naye. I should go in alone. Kanyingire nzekka nga ngene nsooka enjogere ne maama. Maama yeetaaga okuleeta for questioning. Identify the accomplice. Oba osanga asobola okugezaako tuyamba oku identifying accomplice kwegamba omuntu abadde akolagana n'ono omwami. Nze nsigale wano. Amugambye maama ye tugenda kumukima tumutwale. Tumutwale for questioning, kirabika alina ky'amanyi kuba n'omusajja ngambye nti genda obuuze maama wo. Tumutwale, tumuquestioning, tumanya ayinza okuba ng'asobola oku identifying omuntu abadde agenda maaso n'okukola byonna ebibadde bikolebwa ng'akolagana n'omusajja oyo ayitibwa Long Legs. Yajja. Nabaga buno buyitibwa bu crime detective bubeera simple. Naye nga bubeera bwa munda nnyo. Nina bakyali bange abasingira ddala obunyumirwa okuva mu poliisi. Eyo ku CMI. Mama. Ono yajja ayita nnyina. Maama. N'akwata ekkubo n'aggulawo erudda. Kakati ono yasigadde mmotoka. Mu kusigala mmotoka. Banange, laba. Mom? Maama. Yatuuka n'asooka amubalula bullet. Kubirawo ekyasi maama akubye ofiisi abadde asigadde ebweru. Unaagenda okwata ekkubo okulingizaayo. N'amaana nadda ne sayidi seno n'amwokya. Banaamumaliriza. Gasiya mbwa zaakukyala. Tasobola kikkiriza ati alengedde nnyina. Tasobola kikkiriza ati alengedde nnyina nga yakuba. Naye nga nnyina maama yabadde akuba. Yajja. Yakwata ekkubo n'afuluma yasooka amunoonye. Alina nno gwasonzeemu emmundu. Maama! Teeka wansi emmundu gwe maama yambadde nga mupattiri. Kyokka kiroodi kirina ebintu byekyayogedde ne kigamba nti ebiseera ebisinga balina ekirabo kye beetikka ne bakiseka mu famire z'abantu. Nga bagamba nti ekirabo kiva mu kkanisa. Kiki ekyo? Maama kiki ekyo? Omusajja mumukutte. Kibasegeeza kati ali free. Otegeeza mulungo naye maama mulungo mufu yafudde esaazi wetwogerera mufu. Kiri oke maama. Kiri oke maama ngenda kusaba sala. Kiwedde. Kibasegeeza naawe oli free baby. Kwate kubona akasekula kaddole kati kaddole ako kabeerangamu ekyuma mu mutwe gwakyo. Agenda okulyanga omutwe gumuwuuma. Ye Kasita amugambye nti oli ali free n'amugamba nti naawe oli free. Oli Kasita nga afudde naawe oli free. Kaddole yakasekula
kabeeramu ekinaaka kibanga kyuma mu mutwe. Kakano bonna babadde beebuuza kiki ekireetawo embeera eno. Rodi agenze n'agamba bw'abadde eri mu interrogation room amugambye nti bonna abasinga babawa offer. Ne bakugamba nti basobola okuwa choice obutasisikana geyeena singa okkiriza okukola emirimu gye baba bagambye okukola. Oba singa okkiriza emirimu longo legs gy'abagambye okukola. Then awo omuntu wo oba omwana we abatagenda kufa kiki ekyatuukawo. Kati kirabika ekisajja bwe kyajja mu famire y'ono kikuwa kiddole ekyo kyonna ekirimu kirabika kijjirako ejjadu. Kyovula abagamba nti ebiseera ebisinga abantu betta naye nga beebuuza abetta kikolebwa kitya, abamatiza atya. Buli famire yonna abazze bafa babadde balisivinganga kiddole ekyo ne bakiseka munda mu nnyumba. Bonna ababadde bafa babadde balinanga kiddole ekyo. Ne Rodi yabagambye nti bakuwerako choice abamu ku bo bw'oba toyagala kufa omuntu nga toyagala ofe oba ogenda kutandika okukola mirimu ki? Emirimu gy'okutta. Era maama abadde agenda maaso n'okukola emirimu gy'okutta n'okwetikka biddole bino okubiteeka mu famire z'abantu. Naye nga kino abadde akikola ku lwa muwala we. Era Kyovula bwe yali akaana naye yamugamba nti gwe wakkirizibwa okula, abasigadde omukisa ogwo tebaagufuna. Ngalinga amugamba nti wandibadde okyesiimiramu. Ala. And told her where to look and what not to see. The devil wanted the little girl for his own. Sitaani yali ayagala twala kana akaana ak'obuwala. That happened. Naye ate maama yali tasobola kukikkiriza bambi teyakikkiriza. Omutwe yaliwo ng'alaba maama ki kye baali bamukola. So her mother begged for the little girl's life to be spared. In exchange, she would have to help him. Era nga yamugamba nti bw'aba ayagala muwala we asimatuke ekintu kye yalina okuwanyisiganya nti alina okumuyamba ku mirimu gye gy'akola. Mu kusooka yali nansi. Now her work. Kati omulimu gwe gwali gutuuse ekiseera nga gwakutta famire. Mulimu gwe gwakutta famire. Era nga yeetika biddole oli akola kiddole okusinziira ku famire. Famire kaseeberamu omwana ng'agenda kuba akuze amazaalibwa nga bamukolera kiddole. Kiddole nga bakireeta nga babagamba munaye kanisa eweereza kiddole. Anti munaye mbayozaayoza mwawangudde. Kino ekirabo kiva mu kanisa. Era bwe batyo ne bakibawa. Kibeera kirabo kya mwana, kiddole kya mwana. Era ng'akiyingiza n'akiteeka munda kasita kiddole ekyo kiyingira munda bw'ekitibe papa. Era Kalihani kiddole yakifuna. Kakene ekyewuunyisa omusajja yasooka mu famire y'abannakyala naye olw'okubanga maama yakkiriza olwa muwala we nga tayagala batte muwala we naye kufa yakkiriza akole emirimu gy'omusajja gye yamutuma. Era ddole gye yasooka otransfaringa yagireeta mu famire y'Abakalihani gye yagiteeka ne bakomekerera nga besse. Munayo ye yali diiru maama we gye yakola ne Sitaani. Katonda wange. Mukazi wattu lwakwate kuba okudda engulu naye alwana nga bw'asobola okudda. Manyi okubanga olinga abadde akwatiddwa gy'okwatiddwa naye nga bakutte bwongo. Yatandika okudda mpola mpola. Esimu evuga. Kwate kuba najja nga yeewalula asobola osika n'essimu eyali evuga.
situka n'atambula bulambalamba yajja tukesimu weeri genda okuzza amaaso okulengera maama yamulese mu kifo kiri ekisajja mwe kyakoleranga ebintu byakyo ninga gorooza kyali kibikolera wala kyali kibikolera mu nnyumba yaabwe. Esimu evuga kazi watu alinya amadaala okuva wansi eyo yajja kujaji kwate uli kikerezi okwate kubo genda ku birthday party ya mukyala Ruby omuto Ruby nenga Ruby gwe boogerako ffena tumumanyi ye mwana wa detective Road Carter kibakitegeeza ati kiddole bakimutwalidde yafuna emmotoka eno era bwatu n'asimbulirawo mu ntiisa ey'ekitale nnyo Kamala asobole okgenda ali mukuba ajja akuba essimu bw'akuba omulanga Katonda wange. Motoka yagivuga n'agiyisawo n'agituusa pembeni mala okugituusa n'afulumamu yajja misinde embirombiro n'ayitawo yajja mpola mpola era bw'atyo n'atuuka ebbali ku luggi n'akonkona yakonkona n'agenda okugulawo gyebaleko. Hi there, Hart. Anti ogamba otya Haka? You came. Omaze n'okwata ekubo n'ojja. Buli kimu kiryoke maka muno. In fact, you hear Of course buli kimu kyonna kiryoke otuukidde na mbudde. presents. Kubanga munnaye badde bakamuleetera ekirabo soko gye. Ababuuza kirabo ki kye bamuleetedde kono yingira gojja olabe. Lodi oluggi yalugazaawo mpaka baali bamuleetedde ekiddole. Oli omusajja akola kiddole okusinziira ku oyo aba agenda okufa oba famire ebegenda okufa. Kiddole kiba kibafaanana. Nyina yakireese. Carter, that's my Kata oyo munaye ye mange. accomplice. She's Cobble's accomplice. Ono gwolaba ye muntu abadde akolagana n'oli mulungo kono tula wansi atolooza tebyabatudde mudde ebyokoola I'm a terrible, terrible, terrible. anti munaye onootusonyiwa tusonyiwe ko temufaayo Me. nze temunfaako I'm just a friend. nze just ndi kyali wammwe kyova olaba kyali kiraga nti omuntu yenna yayingiranga mu nnyumba baali bamwesize tebamwinangako buzibu ye olwatuusangawo kiddole kiri basookanga kisamirira Honey, maybe now would be a good time to bring out. oba osanga kijja kubeera kisufu tuleete keeki essaawa eno tuleete keeki by the way Yeah. bw'oyogera ku keeki yesi keeki And I cut up the cakes with. etugende tufune kyekigenda nosala keeki ekigenda osala keeki agenda funa kambe muzeeyi yavuddeko dda ne muzeeyi maama yavuddeko dda bonna baavuddeko dda kali agamba tugende tuleete keeki n'ebigenda osala keeki First place, I have to cut up the cakes. tebakyategeeranga bo kyonna kyonna ogusajja guli kyekwateekanga mu ddole kyali kisajja kisamize kyali kisajja kirogo nga kirina engeri gye kiteeka ejjadu mu kiddole kasita kitula maka bwe kiti nga ne mwe muba mufa mutya muteekeddwa okwetta muteekeddwa okwemaliriza Sorry, I'll be right back. anti munansonyiwa kankomewo bwolekera mu kiyungu Still be in the kitchen. anti gweyinza obutadde ogenda sigala mu kiyungu muba temukyategeera nga temuli mukategeera nga mulinga abatuddeko emmandwa mubanga abaliko ebitambo Lori yagamba tufudde mukazi wattu yamubuuza maama lwaki ogenda maaso n'okukola kino ddala mutuufu lwaki If they don't die, anti singa tebafa we will burn and twist. ffenaffe tugenda kujja ffena tusaanewo tugwewo tujja kujjira mu Geyeena mwana wange tujja kujjira mu Geyeena lubeerera bbanga lyonna agenda owulira akambe Doing this for you, n'amugamba kino nkikolera gwe muwala wange just like I've always
always. Era nga bwe nzize nkikola kyonna kyonna kye mbadde nkola mbadde nkikola ku lw'omuwala wange. Ositegeera. So that the little girl named. So that omuwala omuto ayitibwa Lee asobola okukkirizibwa okula. Oleme siikana ntuko y'abalala gye basiikana. Era ekyo kye kiraga mu kyendiko kituufu. And so I'll do it again. Era nga ali mwetegefu kikola enfunda zonna. And again. Nkiddemu nate era nkikole era nkikole era nkikole. And I'll do it until I. Era nkikole paka nga ngenda kuyimirira ku musana ku musenyu gw'ennyanja. Ndabe ekisolo nga kikwatika obufuutuka okuva mu nnyanja. Ositegeera. Maama yasamirirwa. Sitaani bo basinza sitaani agamba heyo Satan. Gwe soko vile kadola ako soko debali. Soko vile kadola laba no muzeyi kyakoze maama. Amusonjo godde. Gwe kata tojja. Yakubirawo kata amanda. Katonda wattu. Bye kata amanda kata abadde avuddeko. Vira akawala gwe naawe. Tulemesa nsonga. Maama bambi. Yali amugamba tompita maama. Bano bonna bakkiriza okuweereza sitaani. Mukazi wattu naye n'amwokya. Nabagambye abasinga kasema ka tebafunye budde kusobola kannyonnyoka. Kanoonye mu video gy'osobola shozinga bulijjo. Ku mutimbagano gwa muno waaki. Nironize entertainment kayitibwa the long legs. Yaza amaaso eri kiddole. Gwe sooka oveeyo. Vaayo. Kino kiddole kati kye kivaako lubanywera. Kye kirimu emizimu bakiteekamu ziyirizi. Aba agenda okisekula ng'eweddemu. Agenda okwagala okikuba ng'atolooza teweddemu. Kwe kuli amaloboozi agamugamba nti happy birthday to you. Maama. Wulira. Wama Ruby tuyitemu. Ruby gyatugende. Tutandike. Tuve wano. Allah. Ya Rabbana. Hail Satan. Hail sitaani awangaale. Kale. Mwabamala gakkiriza agalabo g'abantu musimanyi olw'okubanga omwana mazaalibwa age ne bakuleetera agalabo n'okkiriza agalabo n'ogateeka ewaka. Temwebuuzanga nga mutandise osiraana kiki ekibasiraanya kumala gakkiriza bintu by'abantu. Mukama abakumire mweraba.